Munansonyiwa okulabikira mu kizikiza kubanga nze amaaso gange n'ekitangaala kirabika tebakwatagana ebyaddala. Naye ekyo tekitulobera ate era kulikodinga vidiyo. Nabadde ku mutimbagano wano ne ndaba akatambi nga kalikodingiddwa Ashibaga Kato era yabadde ategeeza Kasuku nti ye Museveni amumanyi era ye yatema oba ye yanyiga eppeesa eryesooka mu kusuula Nuupu. Kati kafulumu ekyo kitegeeza nti Kasuku alina okumwesiga omuteeka ku ppano egenda okusisinkana Museveni kubanga wa mugaso nnyo. Naye ne yeerabira nti the fact nti tebasobola kumuteeka ku lisiti eyo kitegeeza baamukozesa ne bakasuka eri era n'abo beyeesibako bagenda kozesebwa bakasukibwa eri. Naye obutambi bungi obulikodingiddwa nga tulaba obutakkaanya wakati wa batiktokers abeeta batiktokers nga ssente kirabika zibafuukidde ekizibu. Museveni lwaki abaterawo biliyoni 5? Ekigendererwa ki? Waliwo amanyi ekigendererwa kya Museveni ekituufu? Bobi Wine yalikodingako katambi lumu ng'alina embeera gy'ayogerako efaanaganako bw'etyo era njagadde tutambule mpola mpola tujja kutuuka gye tulaga kubanga akatogo kawooma okava kumu. Ate munange obwongo bw'omuntu bamukakanya ennyo olumu yeemalamu n'ekitiibwa n'alaba nga atasaanidde. Kati oyo yennyini awambye omuntu, oyo yennyini asse omuntu, oyo yennyini akutulugunya ate asobola okukomawo n'akusuulirayo bu mitwalo 5 mitwalo 10 ate munange n'omufukaamirira. Ekyo kiva ku butamanya kikulu nnyo nnyo nnyo. Abantu baffe n'abaana baffe ne bamanya ani abatadde mu mbeera eno, ani abanyigiriza, ani awamba abantu baabwe, ani abasibye, ani abagaanidde. Kuba kyangu nnyo 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 naddala mu mbeera eno nga be bakontrolinga amawulire okikyusa ate omuntu akunyigiriza noba nga gw'osiimye ate omuntu akulwanirira noba nga gw'onyigidde. Muze mubalaba abantu abamu bajja ne bagamba Kyagulanyi asibisa abantu baffe naye nze mbasibye. Nedda twogera boogezi mazima. Bataata bamwe bamama bamwe babasibye lwakwogera mazima lwakubeera ku kituufu ate nga tujja kuwangula. Njagala okubazaamu amaanyi tujja kuwangula bana tujja kuwangula kuba tetugenda kusirisa. Ekisemberayo ddala temukyerabira wadde maama bagambye abaana temubalaga kugwamu maanyi temukaba maaso gammwe. Ekituufu obuwanguzi butuukikako era nga kisoboka okuwangula ebyaddala newankubadde nga essaawa eno campaign gye babaddeko mu myaka 5 kwe kulaba nti abo bonna abalafubanira enkyukakyuka bateekawo embeera nti babalage ng'ekitasoboka. Era twayogeranga nti bwe tunaatuukira mu 2026 bagenda kukola kyonna ekisoboka bayenjebule amaanyi g'omuntu okubeera nti nno akalulu ko kakola amakulu nti bagenda kulangirira abatasaanidde ku nnyondo abo batalondeddwa bantu era ekyo kibaddewo n'ensi yonna ekikakasizza. Yensooka nakyo kiraba nti General Museveni teri baamuyozaayozezza nti kuliko obuwanguzi era byaggweredde mu kooti nga yekakasa nti yawangula ate nga akakasa nti majority baamulonda tewali ajaganya bantu bonna batunula butunuzi bonna bali mu nnaku ezibu. Kakati twogera ku nsonga Bobi Wine gy'abadde ayogerako nga bw'owulidde awo nti omuntu akuwa emitwalo 5 ate nga yasiba abantu bo yatulugunya abantu bo kwegamba n'akuteeka mu mbeera eyo n'osalawo ofuuke masikiini. Naye abavubuka ku mulembe guno ate abamu ku bo batuswazizza nnyo kwegamba ssente zibamazeemu ne balema okubeera nga batunuulira obutuufu bw'ensonga. Ekituufu kiri nti bwe baba bagamba nti emiti emito gigumiza ekibira olugero n'olutuufu. Biliyoni 5 eri bannamawulire tekyandibadde kibi naye ziyise makubo ki?
toyinza tukulembeza abantu bulijjo bakuvoola batakuwagirangako nti be baba batutegeerera ku ssente eziva ewuwo mukama waffe. Abantu ba President Museveni mulekeraawo okujooga abantu. Ekyokubiri muyiga abantu abababeereddewo. Abasajja abaakubiriza abantu okulonda Bobi Wine n'obujulizi babulina nga baamaakinga Bobi Wine ne beekubya n'ebifaananyi ne vidiyo okubalagira ddala obukyayi bwe babalinako ku mitima. Olwaleero be mwagala batutegeerere ku biliyoni 5. Nze mbakakasa okwo tekuliiko ayinza kukola kitumbula gavumenti eno na kiraga kirungi mu gavumenti y'enaaleemu. Biliyoni 5 zigenda kukola buyeekera. Abo tebabaagalangako, tebali baagala, tebabaagaliranga ddala. Temuyinza kuba tukulembeza. Gwe tugambe nti batutegeerere okuva ewa mukama waffe gwe tuyiriddewo omulibiri ebbanga lyonna. Nze ndirabanga Jjogo, Kamanyiiro na Butasiima. Toyinza kutukulembeza abantu bulijjo betulwanagana nabo. Ewa mukama waffe otugambe nti bebalina okututegeerera ku ssente zitukulaakulanya, ababadde batakuwagira, abatakuyiirangawo omubiri. Akamanyiiro n'Obutasiima obuli ku bantu ba Museveni bulina okukoma. N'okwata ssente n'ozikulembeza abantu abatakubeereranga nawo. Nga ne mu kalulu wano twalanwanirira ne bannayuganda okukuwagira okukuzza mu ntebe balonda Bobi Wine. Abo be bantu ababa bategeerera abalala ku ssente zive wa mukama waffe. Ekyo ffe tukirabanga Jjogo, tukirabanga Kamanyiiro, era teri agenda kubeera mu ebyo. Bwe muliba mugabye ssente mu mutima omutuufu ng'ate musoose kusiima tujja kubibeeramu. Naye toyinza kukwata ssente n'oziwa bantu batutegeerere kutukulembera ng'ate bulijjo babadde bakulwanisa. Ekyo tetukirabanga feya. Ffe nga abategeera. Ffe nga abategeera tetuyinza kulwana kuva ku 1 ne tutuuka ku 100 abafuna ne baba balala. President Museveni akaseera katuuse. Mutuulekaawo musiime ku bantu. Era mumanye nti zino SACCOs na bino byonna bye tukulembeza ani gwe tulinamu atuyiriddewo omubiri. Mbokati mwagala ffenna tudume. Ssente mwaziwadde aba opposition. Abaana bamaze ebiseera byabwe n'obudde babayiirawo omubiri. Nabo bakulemberwe abantu bulijjo ababavuma, ababavoola. Nabo babeere mu kintu kye balabira ddala nti ssente zigenda mu buyeekera. Okwo kuliko awagira Museveni ayinza okulaga ekirungi gavumenti eno kyekoledde abantu. Nga wano mu kulonda baakubiriza abantu okulonda Bobi Wine ne bakiraga ne mu bokisi. Okubalaga omutima omubi n'ennugu n'ettima n'enge ku mitima gye babalinako. Olwaleero tubatubeera nabo nti be batutegeerera mu ssente zitukulaakulanya. Bwe muligaba ssente nga tekuli Kamanyiiro, nga kuliko okusiima n'okujjukira baani ababamaliddeko obudde n'abababeereddewo tujja kubibeeramu. Olaba Gen. Museveni yeerabira abo be yalwana nabo mu nsiko. Be yalwana nabo mu nsiko. Bali eyo, balinga mbwa. Bali eyo balinga abataalwana, gye bali. Banoonyerezeeko, ojja kubafuna. Gwolowooza, Anita Among tayebwa okubeera nga be basipiika, tewaaliwo ba NRM bali awo ku lusegere. Bagezaako kaayana. Naye ye Museveni bw'ate bw'akola ebintu bye. Abaalinyira ku Ntebe Road, abaalinyira ku Bayita, abo be baganyulwa mu kaseera ako kubanga abakadde tabeesibaako kati bwe babakozesa mukkirize. Babakozesa nga zikondomu ne bakasuka. Naye temusobola kukitegeera kubanga mwefuula abategeera mbu naye ffe abategeera tetugenda kukkiriza abo kututegeerera. Ani yakulimba mbu mulina omugabo ku ssente ezammwe zeezo ze mwakolerera obuswazi kati temukaaba. Ate era tebabamanyi, teri abalikogonayizinga olw'ensonga muli batono ate temulina influence. Era bwe bakebera ku mutimbagano babavuma buvumi abantu bimwogera teri abawagira, temulinawo ddoboozi mu bantu ne basobola kubeera nga bawulira. Abalirina beebo gwe boogamba nti banuupu kubanga be balina abantu, be balina following. Bwe tolina gy'olina yeeyo ate era ekuvuma obuvumi. Kakati gw'olowooza nti basobola okukukwasa ssente katukuwumbye obutaano bw'oyogerako muganda wa katubasabire na bali baba n'abufuna. Naye ekituufu kiri nti mulina okumanya kaadi za Museveni engeri gy'azizannyamu, azizannya atya. Waliwo bannaffe ate bwe batunuulira nga bo tebajja kwewaana kutegeera, naye ate nga basobola okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo ne bakitegeera kubanga si mmwe abasoose okukaaba. Bannaduli bonna baakaabakaaba dda. Kyogamba nti kati Calvin Kayanja
ne bannammwe balili pazo baani mwe abasinga okubeera nti nno muba bankiza okusinga abantu abeeruweero abaafiira mu lutalo baafuna ki? Bawulira nga bakaaba baafuna ki? Tewali kuliko okubattira abantu baabwe okubabbako buli kimu ettaka lyabwe ne basigala awo, kubanga bano abasajja bajja kutwala olw'ensonga nti bagwira, bakimanyi bulungi nnyo nti Uganda si yaabwe, baawamba mpambe. Kati gwe munnansi lowooza nti nno osobola okubuukira okumu n'ebinyonyi biri, oba bagamba ejjanzi eribuuka na nzige naye temubitegeera. So nga ate kinnuma nnyo kubanga waliwo abaana abawala nga ye asobola okunnyonnyola ensonga nga mutuufu olabira nti ono singa yali musajja ate oba yali badde atya, kuba ebintu abitegeera nnyo n'okusinga abo abeefuula abategeera. Mugamba muti akasubire muli bulungi obwedda no mpapira nga mboba maladi agali mu nzije nkole video naye finally mmaze gwe ne bwotampala just gitambuze butambuze etuuke kuba akasupu baba wadde bilioni 5 wandiika wansi ogambe nti bilioni 5 ani yazibawadde oyo yeyo Simairo gye yataddeko ng'abawa bilioni 5 gwanda abantu nulira osobola okwebuuza bilioni 5 yabawadde zaaki? Sembera twogere. Inze sirabangako muntu mubi nga Museveni mubi to the extent ne famire ye n'abaana be tabaagaliza. Okitegeera eyo Simairo gye yabakubye ebyo Museveni abisobola. Eyo reverse psychology ajibazanya sekamu wano yimba mu wano bakubo lwali wano bajerege wano bavume wali batugumbule ebyo abisobola. Ezo ze kadi ze zatambuliddemu akimanyi bulungi. Museveni yasingo kitegeera nti bano bakasuku tebalina kye basobola mutaasa. Akimanyi weba media tebasobola jemodiza. Akimanyi weba diversion gikola ku media akimanyi tebasobola era tebalisobola. Bwekuba kutaasa gavumenti yakimanyi tebasobola. Ne gwe weebuuze lwaki yabawadde bilioni 5. Nga n'omukolo obo tuguyita omukolo gwe yakoze okubawa bilioni 5 yategedde teguyinza obutatambula wadde ennaku 2 ng'ayina guteekamu kidiversion kya pulezidenti waffe Kyagulanyi mbu yeeyita atya omukulu ku myaka 4. Ng'akimanyi abanaadisikasinga ku statement eyo bajja kumanya yabadde ali ku kinti yabadde ali mu kuwa bakasuku ssente. Kati Museveni yeyo level kwali mu kumanya nti bano tebalina kye basobola mutaasa naye lwaki yabawadde bilioni 5. Museveni be basajja ababi nti mu kintu kyonna tebaagala kufa bokka. Bagenda kulabisa buli oyo yenna yali abakoleddeko ng'akolera ssente nga teyali mu layini yaabwe eri nga bajja nga bateesa okutugumbula eggwanga lya Uganda okutuukawo weriri. Nga teyali mu layini yaabwe mu kabinja kaleeta gavumenti yaabwe. Bagenda kulabisa. Kati kigenda kwetaagisa mitwe gyammwe oba gikola oba tegikola okulaba oba mufaane gino emirambo oba mwebuusa ne mubabuuka. Bana basajja bagenda bakozesa paka ku ddakiika esembayo. Bayina abaana ky'oba omanya bayitirivu. Abaana baabwe beetoolodde eggwanga lyonna ate bakimanya abantu babamanyi. Naye lwaki abantu abamu bakyatya okwogera ku baana baabwe nti bano abasajja bakyalina obuyinza bakyasobola okukola kyonna. Naye bakimanyi obuyinza bwe bunaabaviira bwe bati mu ngalo buli muntu ajja kulabisa famiri zaabwe gye ziri. Abaana baabwe ensi ejja balabisa ekyo bakimanyi. Kati bagenda kumekinga sure luno olutalo baluteekamu abantu abalala bangi nti munnansi ne bw'anaayagala kukola revenge waakiri atandikire ku baabwe okutugumbula. Bwe kuba kuvuma na kukuba na kukola biki mutandikire ku bammwe musooke mweyuzeyuze mwekka mugenda otuuka ku baabwe at least ng'obusungu bubakendedde. Museveni kye bakola bana abatuusa okufa yekka waakiri atta ekyalo kiramba n'akimalawo. Okitegeera kati mmwe miziina mmwe ku musajja akimanyi obulungi ye mwennyini takyaweza na myaka. Emyaka ekisooka tegiri ku sayidi ye akimanyi ki gavumenti kye kiyinza n'obutaweza mwaka wadde emyaka 2 bwe mulowooza yeesize ekyo kubawa ssente ze bilioni 5. Mulowooza ali mu kuzannya kaadi eno ey'Abaganda mbu n'aganaafa bagasalire ku essubi. Abo abatuusi tebafa bokka. Tebafa bokka bakimanyi ensi ebamanyi bakimanyi ensi emanyi famiri zaabwe bakimanyi ensi emanyi abaana baabwe. Munnayuganda asaasaanya ensi yonna. Tebakyalina wakuddukira ne Rwanda gye babadde balowooza nti banaddukira nayo wafunze. Mu nsi endala yonna okwetoolera ensi yonna Munnayuganda gy'ali.
bw'aba waakubasojja ne mu nsi yonna gye banaabasanga bajja basojjerayo kati babateerawo abalala abayitirivu ababalaga nti bannange ensi tubadde tetugibba ffekka ensi tubadde tetugirya ffekka ne bano baabano tulya nabo kati mwe ba tiktok babawadde sente zaaki mwe ba youtube babawadde zaaki omunnayuganda ono gwe baakuleseemu gw'osiibamu atasanga wadde panado mu ddwaliro omwana we n'afa olowooza agenda kutunuulira otya nga walisiivinze biliyoni 5 biliyoni 5 omanyi kye zisobola okukola ku malwaliro g'e uganda oba ku masomero oba ku nguudo ku malwaliro omuzungu eyazimba eddwaliro ejjinja yatugamba yakozesa biliyoni 1 eddwaliro n'alizimba n'aliteekamu buli kimu ku biliyoni 5 mulowooza mwalidde amadagala ga malwaliro ameka senga bayagadde kuteeka mu bifulukwa byabwe madagala mulowooza bali abo abantu baba balekedde babali mu ngalo bwe bati 5 abaana bammwe bali mu ngalo z'abo abantu be musiibamu 5 mwe mulowooza senga ebintu binaatandikirako bwe biti ne bitabukamu katini Munnayuganda katanafuna akisese etuuka ku mwana wa muhoozi oba waani oba waani owuwa agenda kulema otuukako gwe ansemberedde kyogamba nja kubuuka gwe ngende ngwe kwoli abateereddewo obusungu bwe mulina obusookera obutandikira bifo nga temunnabatuukako kyazannya akimanya agenda naye obusungu bw'abannansi bugenda sooka wuumulirako wa nga tebunnatuuka ku ffeena ababede yemmwe baakasuku bino bibebekulu bisimanyi bibebekulu bino bya bifulufiga bye ebyo bikadeyideyi byonna bye balonderedde bakimanyi bulungi obusungu bw'abannansi bugenda sooka kutuukira ku byo bagenda otuuka ku bali abaddala ababbye ssente z'eggwanga ababbye eggwanga abalisaanyizaawo atirisiti nga mukkakkanya obanga bo beeyongeddeyo n'okudduka baddusi ensi bagirekere mu emiyaayu nga gibataagula mwe miyaayu mmwe mugenda sigala wano ng'ensi ebataagula ng'ababadde babakozesa baddusi naye nga mmwe ne ku ssente ze babbye mwe mulidde busammambiro emitwe